kujjakera ku machanga n'omwana siwa Eddie nga boyogedde nga siwa Eddie buli omusajja gw'olya n'omweriira nze mbabuulira ne Nichole gyali agamba ono namweriira n'ayogera n'atuuka ne ku byakapale mbabuulira kyobola nze mbagamba lwa akasajja kolinolira mu nzikiza kati nyaga n'ombuulira kati nze nga nnazaala nkera nta kumanya n'enzikiriza batwala omwana ku musaala nazaalina omwana nga mpuliddeyo kasasirayo mumwamu mmempale ate era bino buwangwa Eddie kyeggambe kati naye badde atugamba nti bamuwa empale tumuweeza ffe kana bwenya abakazi mukendeeza obwenzi mukkirize mugale divorce kubaze kazi 199 baliwo abasajja 3 n'okudda waggulu bannange njagala mwana wange kati nze divorce ne Nalongo ne Emma bagambe bannaye omwana wuyo febe walya naye nange mbuuza abasajja abali ku byeyo tikakati gwoba omanyi tikati nga bondaba ne kala yange eno yonna ekitalya mmere njuwaki nti omwavu tazaale wange tazaala omwavu ewo tazaala omwavu divorce twakoowa abasajja abaavu kino nze nkikuddamu ekiki nze saagala musajja mwavu ku Celebrity Extra UG omulungi atulaba kyokola kyamaanyi nnyo ddala ate ejjooli yonna mu nsi kimanyi batumire okusinziira ku nsi ze mulimu abali e Canada abali e UK abali e Bungereza abali mu America abali e Dubai UAE abali mu Saudi Arabia bannaffe bamaama baffe abali mu biyumba mugamba mutema mikwano kaseti mukola kyonna kibwayisaawo ate ddala kanti ofuna akasente kumwe Uganda ng'embeera nnungi nabali wano Uganda bitambula bitya weewaawo eno show is proud powered by JICC LLC services basanga wali mu Dubai bakola ku visa airport pickups air tickets hotel bookings mu UAE visa za UAE freelance wale baita freelance visa A to A visa waliwo kati emirimu gy'abajjabba nabuwala bali wakati myaka 25 mukwasa tu banafe ba JICC LLC service wali mu UAE namba esimu eri wansi awo so bakoonako banafe aba mariachi alcoholic kombucha bakutegeeza ti muganda wange koko kunywa olina okunywa kalimo okuleetera ebizibu omanyi olwo okunywa omunywa ne mulogoota n'ekiro ng'otandika okulotanga babambulula amayumba amabati ku nnyumba mariachi alcoholic kombucha abasajja kano bwokanywa kunusu 10 lwokka bwe luti kano bwokanywa muganda wange gwagenda okuwumbula ekigenda obeerawo bakutegeeza nti muganda wange nti bwokanywa kakugula emisuwa abakyala kalina engeri kasumulula emisuwa gya wano wansi awaawo nobanga gwenna olinga alcoholic kombucha ono ngaite okunkumula bukunkumulizibwa oti bw'otuuka ku Nalongo kitone mbajjukizanga ennaku z'omwezi 3 tuli wali ku Tavern Woods emisomo gy'okuyigiriza abaami n'abakyala engeri gy'okukwatamu amaka Nalongo kitone wali ku Tavern Woods kanako okunywa kajja beerawo nusu 10 lwokka mariachi alcoholic kombucha onako olwaleero nze nkola last time twakola emboozi ya Eddie ya agambe okuba nti muganzi wa Angel Nichole omugenzi bangi emboozi yabakutteko nnyo abangi boogedde bingi bangi balina endowooza zaabwe bakirowoozaako ki abangi ne basalira Eddie omusango abalala ne basalira omugenzi omusango abalala ne bagamba omwami lwaki yabeera ebweru n'atakoma Uganda kubanga asayirira olusuku lwe kwegamba ebintu nga bwebityo bitambudde wano wendi ndine Trophine jingo sigwe gusoso kumuleta ku channel yange kuno ate nabanga lambulu ensonga ezimu ate ye mukyala ateri antama she's a life coach asomesa ate nga mukyala anyiriza abakyala banne mu nsonga efaananiddaawo tugenda kumanya nalabye nga obusungu atalina bungi nnyo nagamba omusajja akola ate bwe kiti ate bigenda nenga akambaleetera atubuulire yakirowoozaako ki Trophine nkwaniza ku Celebrity Track kale divorce ogamba otya mukwano sigamba kye kiriwo ndi bulungi abalayi ba Celebrity ngola bino obulwadde bambi ninamu akasujja sujja naye kajja wona buuza kuba tulaba bana abatulaba Celebrity Track yugi mwebale kutulaba mwebale kwagala Celebrity Track mwebale kwagala divorce mwebale kubeerako bana si kyangu divorce kyano nebeerawo we from January to December mwaka negwayo nokwata ogwokubiri ate nga tezikira ebeera mu kifo kisooko do you know what it means bambi mwebale kwagala divorce yeah bampita Trophine jingo ngemanya obulamu buli butya si bubi bulungi alhamdulillah by the way mbeerayo bayeyo nga ntabula ekizigo divorce abakyala abo omanyi guno mulimu gw'okutabula ekizigo oguluddemu amanyi okunyiriza abakyala ennaku zino abakyala ennaku zino balina ebintu bye bafuna
n'omusanga nagenze wagundi nampa ekizigo n'omusanga nga wano ali bwati wano wa bbulu wano wa yero wano wa kiva ku ki anti batagalira nnyo mu bwe batamanyi kati olaba ebizigo bingi nnyo katale abantu bangi buli avaayo ntunda kizigo baye buli amyuka n'abeera nga amyuse bibye bya nakyo atunda kizigo nyeffe tuli bakasangawo divorce nga tuli badda nga tukuumye ekintu kati so they have to be careful na muntu gwokwasa olususu lwo abantu kyabawa ebizigo mbawera ddala by the ends always mba nakyo tondaba make up wange nkoma ku lipstick yekka bwe mba ngambye teeka but ebisigale byonna mba nakyo nga bondaba gweekyanjawulo ki kyokozesa abalala kye batalina kuba bw'okola onoosanga ng'ofaanana wenna omubiri naye noosanga oli oils zange divorce sizijja muno zentabuza ebizigo Netherland UK ze oils zentabuza n'embalance nga ndaba ngalo tezikona ate nga sifunye namakula ndabika bulungi ndaba nga glowing lwaki bino babituma namakula tewali erinnya ddala bane simanyi naffe twasangawo namakula naffe twasangawo namakula naye nga abakyala bambi beefeko baleka bulungi bajje mbawo ekizigo ekirungi T-touch Trophine beauty lounge nkugambye weewaawo olunaku olwali Trophine tulina ensonga ebadde genda mu maaso eya Angel Nichole omugenzi kati munnange omukama amulamuza ekisa omwoyo gwe Mungu amusonyiwe ebyamusobako Nichole byonna yali yakafa wayitawo olunaku nga 5 wadde okugugulana wakati w'omusajja ayitibwa Eddie abadde abeera wano Uganda n'omusajja abeera ebweru yakyala ewaba Nichole omusajja ow'ebweru yakyala ewaba w'omugenzi kati ate Eddie ye agamba nti ye mukazi we owa wano yabadde mukazi we agamba nti nze omukazi wange oli musajja yali bayawukana dda tebakwatagana naye bwagamba ate omukazi bwe yafudde ng'okusika omuguwa kuwani omuko omutuufu abawaka eri bagamba omuko tumanyani ow'obweru ate ono wawano affe tetukumanyi munnange ate ono wawano agamba nti omwana omuto mu Nichole bwe yalese omwana wowe ate nga Nichole yali yalaga nti omwana wa musajja Omumerika era agenza okufa nga omusajja w'Omumerika amanyi nti omwana wowe but I think bagamba omukyala yagaba omwana kati essaawa zino Eddie owawano agamba nti omwana we ayagala mwana we mu kaseera kano yayogedde nomufunako interview awo ndowooza wagirabako byayogera bye tugenda okumulungulamuko anti kati byennyininyini bye yayogera divorce we tubatandikira banyizo ndaba nnyina obuzibu bwomu siri nnyo mulungi asembayo bakyaliwawo siri nnyo mulungi asembayo naye bwe mba ŋŋanza nteekamu kaaka ku munta omanyi kwe kiva nyinza okukozesaamuko olulimi baide nga tetunagenda wala abantu bonna bagenda obeera mu comment section bagamba nti nze bampita city ya danger bajja vuma manyi bavuma city ya danger bavuma nenza I don't care era mbabuulira kubanza ekikopo nkiyita kikopo kakati Eddie bw'oba weekakasa nti wazaala omwana obusitiru bwe bwamuwadde ajja yeze ku celebrity track sikyo obusitiru bwamuwadde ajje ku celebrity track ffe twaliyo nga beekola embuto wangi solution yandibadde ki babimalire eri kati kyenkugambye nti mudeetinga wisely yeriwa ng'olonda omusajja gw'ogenda okuzaalamu nedda ebyokwirya bibaawo okitegeera kubanga amasanyu ga nsi munyumirwa but naye wootuukira ogamba nti kanfuna olubuto mu muntu oyo n'okubanga omuntu oyo omwetegereza n'entegeera ye sikyo ategeera kyenkana ki kati musiru nnyo 100% wadde yagambye mbu yagenze mu famire y'omukazi n'emugamba titejja kumuwa mwana agende mu kooti bamuwa omwana batwale omwana ku musaayi okitegeera bw'aba wuwo omwana amutwale bw'aba woli omumerika amukole ki omusajja ategeera nga wakera omanyi obwerere bw'omugenzi naye amanyi obwerere bwe kyekyadde kimuleeta mu kamera kyekyadde kimuleeta mu kamera obwo si busiru busembayo awo gwangamba Trophine Eddie akola mulimu Eddie alina saaluuni kinyozi bambi munsonyiwe si mu bubi but I think oba ne stalasi y'omusajja ematalinga ng'omuganzi nekyo gamba divorce walayiko ku interview y'omumerika omumerika tanaakulabikako wantu wonna naye nga taliimu olowooza taliimu bukyango baziika mukazi we waali olowooza talina obulumi kubanga abadde ku kyeyo nga manyi nti omwana wuwe tabwina kati kikyasinza okukuluma mu byonna nze kyasinza okunnuma kujja amawulire nga kazunga okitegeera
kujja mu mawulire nga tafunye nasoose kumubuulirira kale funa bakyalibo bakugambeko obeebuzeeko mwana ngenda kukola bwenti ne bwenti bakugambe kyogenda okukola kituufu oba si kiki si kituufu ne baba bagambe ekituufu tuba n'amagezi amazayi tuba ne basenga b'emitima gyaffe weebuulire bifo nga tonnagenda mu kamera ya divorce sigambye nti kyeyakoze kibi okubanja omwana kuba yamwebakako ate nga tebakozesezza kondomu ekyegeza na right okola ki okubanja omwana but yakikoledde mu kifo ekikyamu mu budde obukyamu omukazi bakamuzi ka divorce ne wiiki tennawera family egenda kubala nti oli mukalimu amagezi ne bwe mbanze nga nze nazaala era nkusenza kati ali mu kubanja mwana we obulumi bwayitamu ndowooza kati kale social media muwowe obwenkanya kiki yafunye ebivumo kuba twamusabudde gwakumusabula mwamwokyezza edi onootusonyiwa naye twaze tulina okuteeka amagezi muki mu bwongo twamusabudde kati yafunye solution wakati essaawa zino waali ali mu dairema ayagala mwana we bagamba ate omuko omugagga ne bwe bandigenze mu mateeka nga tebazze mu kamera naffe kubira badde bajjamuwa obuyinza okukebera omwana oyo oba wowe wangi ani kyakubiri edi yamanyako ku musajja owebweru sikyo yagamba nti yakyewuunyiza yagamba nti omuwala kyaka yamulyamu olukwe nga abadde kyaka afuna akasente okuva ku musajja owebweru ekisoboka yabadde amanyi edi alimba babadde nga balya ssente babiri n'omugenzi layira divorce kisoboka kwanga abadde balya ssente babiri n'omugenzi ngono singa teyavudde munsi bandisigadde bakola ki bazirya nkubuulira amazima abawala ebyo babikola Nichole nsinza musalira musango because buli muwala mabega ba kamera babikola era bakimanyi but still era nyongero kibagamba abawala nti bintu bibi divorce babikendeeze osobola okuweebuuka unono yaweebuusa ali mu ttaka tewali amulaba naye abamu baweebuuka mu bulamu nga bakyaliwo ekitegeeza omusango togusalira mulenzi yekka n'omuwala bombi ngubasalira naye edi gwe musalira nti ate yalosezza obusiro obusemba yalinga ataasomako okitegera engeri gye yakuttemu ensonga yenkyamu omuwala ne ngumusalira ebiseera ebisinga ofuna ku musajja ng'ategerekera divorce ng'asobola okukumalira ebizibu byo si ye taata w'omwana omukulu olwedde wamusalamu n'omwana asooka ki ekikuwumpumya ate ogende wa edi ate oli ali bweru oluusi ennankani eba ebanja bukamalira kikumbuca eyingi neba ebanja bagamba eyeeweza omumba gwe bazikuba bw'osalawo oyagala omusajja w'oku kyenyi gumira omwe onjegedde bw'osalawo oganza omusajja w'okukyeyo oba muganziza okimanyi wakukyeyo kati okwewenya ebizibu byonna byonna n'okukendeeza obwenzi salawo olumu ogambe kambeere ka edi kanga wane uganda okitegeera tuli ekitono kitukoze eki bw'oba tosobodde oba tosobodde kubeera naka edi ogenda kuweebuuka byombi salako kimu kuba kati mayiti yaweebuusi oba ekiraba kati edi kino kimulekawa oluvannyuma lw'okugamba nti famire egabira omwana omuko omugagga alinamu ku ttooke fenna tuleme kwebuzaabuza divorce fenna sale tuzaagala nange singa nze nazaala nga ndaba oli omukane abaako ettooke oba okiraba wandikoze eki nze ndi musajja nende abantu abali ku kamera tuleme kwebuzaabuza divorce nti omwavu tazaale wange tazaala omwavu ebuwo tazaala omwavu divorce twakoowa abasajja abaavu kino nze nkikuddamu ekiki nze saagala musajja mwavu nkyogera mu kamera ebantereze kamera abantu bandabe nga njogera tereza kamera nakuwa omusajja omwavu nebimukwatako bw'owulira ku bwavu owulira otya saagala tobaane bagenda kwasaba mu comment section ono malayans I don't care bw'owulira ekigambo bwavu owulira otya n'omusujja gunnuma zino kanula ezindiko omusajja nangamba bugambi I love you nemugamba inamu ku sente nahandika okufunta amatama nga malaria nkwata nga malaria saagala musajja mwavu bananga fetowako wembeera embi kati simanyi Nichole bwe yandifunya ku musajja alinamu kasente wakiri ngumira gwange nga wenkugambye wakiri ngugumira bw'obeera gwe osigala kuweebweru kuwaawano kuweebweru ate wawana akapiira kakyanga bulungi saagala atakatiza amaanyi g'ekisajja gakola kigateeka omugaati ku mmeeza agenda asima emyala gya kesisi omusajja balina amaanyi g'ekisajja nga mwavu agenda asima emyala bamutende kati kino kirekawa kiza amaanyi g'ekisajja gankolera fetuli bakowu naawe twakulira mu mbeera enzibu tunoonya ssente kati ng'ojjo ngamba mbu baby I love you nyina amaanyi g'ekisajja bye biki nina lubalula bye biki
nkwasa enjasa 2 saagala kumanya lutu 6 ezo ngombo za kino kirekawo omwana mulenzi Eddie mu kaseera kano Eddie anti era yaluzinze okikkiriza oba nedda atya yalina omwana si yamulina yalina omwana si yamulina maama yagenda okuva mu nsi ng'agambye nti omwana waani w'omusajja ne famire yonna emanyi nti omwana waani Eddie yagambye nti yaziikana ku mukazi yasemba omulabadde yamuleba ate omunnange obugwagwa bwa Eddie yennyini yagwekuba story zonna yakola ki nze mbabulire njagala mbabulire mwagale abasajja abataliimu lukazikazi okitegeera Eddie alimu olukazi alimu olukazi tosobola divorce kunyuma n'onyuma n'embuto ezaavaamu n'onyumya mukazi wo ddala ddala ebintu emwe byekima n'onyumya n'embuto ezaavaamu baani abaagala omumanyi munezimaamu embuto mwala simanya niyamba alusa zinuma simanya sijja kujja waka kulya mmere bikaza sireeyo n'agaana okunfumbira ani gw'obigamba ne Nazaala atudde waka mama wa Nichole yandifunye ekinyeganyega akuwa omwana tasobola mmukuwa kuba obusiru alaba kwotudde asobolera omwana oyo Eddie atudde kuki ku busiru asobolera omwana Eddie ne walaba interview eno simulinaako buzibu yadde naaka bakwazi bampita jingo Trophine abajja gamba ogibuukidde ekikopo nkita kikopo ekikopo nkita kikopo era ngenda otula mu kamera divorce eno nga nkimanyi yemugenda okwasama mingi but I don't give a damn nze njogera mazima totidde ebigambo egenda kwogerwa kati fe batugerera dda naawe era bagenda tuvuma envuma 2 bakimalaaya kino era be bannikolo beebo tabitulya kati kyogamba Nichole oyo talina musango mu mbeera eno agulina era buli mukazi yenna lwakuma munange omuntu waba afuddayo tetumukomerera nnyo kubanga tuba tusomeddwa tugamba nti Mungu amusonyiwe ebyamusobako si bye bino ebyamusobako byetusaba akole ki tudde ku balamu byetusaba abimusonyiwa pozitoson gye tuyinza obwamu abakazi nti bannange babulire obwenzi buno bunyuma divorce obwenzi bunyuma okimanyiko naye ekyo nti obwenzi bunyuma buli so sweet naye ate bubi buli so sweet like Maria Kikumbo naye ate bwe Mukama akeera ku makya mulundi ogwo nakuba omusiba nayanika buli kimu kyobadde okola mu nzikiza manze nabuvaako wava ku bwenzi dayira noweebuuka buweebuula nga wava ku bwenzi kati kino kyetuliko munayisi nga Nichole abadde mulamu tewali yanditegedde bino byonna n'omumerika yandisigadde awuza kimu omwana wange nimbi naye abasajja bali ebweru wa Uganda nga balina abakazi wano bali ku ki naye nange mbuuza abasajja abali ku byeyo tikakati gwoba omanyi tikati nga bondaba ne kala yange eno yonna ekitalya mmere nkiwaaki divorce tubuze abasajja babeewunza abali mu mawanga aga America, Canada, Dubai, mulimu abali e Dubai basekadamu basekadamu ekitalya mmere nkiwaaki si wagambira nti oli malaaya si wagenda okugamba nti oli malaaya no because Katonda yatonda omusajja nga alina kuba na mukazi we wakasi ekyo divorce kino kya butonde tumaze omwezi mulamba ogwokubiri ogwokusatu emyezi 6 sisobola nga tebasima lumonde sisobola kuba nina omusaayi lumondo lw'obuba basima musime buli ddakiika kuba nina omusaayi tuleme kwebuzaabuza mazima bagamanyi divorce osobola osobola yes divorce sagala olimbe yogera amazima nga Katonda akulaba nze nsobola gamba ladde okunkubira ano nga ema ali ku kamera kituleeta ladde bwe nkubira wano temugesanga bintu bibi naawe ku muntu mbungambe ladde enkubira wano bwenkubira wano ekizo kwange badde ekyange egenda mubyayo nenkuba kati wuuyo bagenda bazaalira abaana batali bammwe ate era ekyo ekintu ekyo divorce ekyabasajja bali ebweru tukyekuusako ku basajja abali nga era ali muno naye bana abagagga batalina budde abeefuula abo nyina simanya meeting gyengendamu simanya biki ngenda kutikka maali yange bagenda bazaalira abaana abatali bammwe kuba Ebya akaaba yakyasinza omuluma tebanana kola na DNA naye omwana bamuwadde erinnya ly'engulu omusajja lyasaidiwa omusajja oli omukazi gwe yalaga nti ye taata w'omwana omwana bamuyita omukolo omwana gwe badde bayita Jjuuko kati nkubuuza ya divorce kintu kimu watya nga Eddie yabadde akuliriza omwana wani w'omusajja oli nedda nakyo kisoboka Eddie nga adde akuliriza ng'omusajja yateekamu olubuto lwe Eddie n'akuliriza oba onfuna kibula teyandize mu kamera wanene okwasamirira okitegeera asobola okuba omusajja alekamu omwana we Eddie n'akuliriza nalako emikono n'amagulu n'amatu nga bulijjo abadde mukuliriza naye ng'akaayana solution yabadde egi
Eddie kujja mu kamera abanje omwana ng'amaze okugenda ku DNA eraga nti wa Eddie ne bamulemera nimbe divorce kuba Eddie ye mu kukola interview yatulaze n'agamba nti abantu abasinga boogera ku kyala kuba mbaga ate bw'omala okukuba embaga naye omukyala yabamanyi nti abamanyi omusajja w'omutuufu yaani yadde okyadde ewaabwe lwaki teyatwalayo omutuufu gw'amanyi kati mbu enji yali amanyi lwaki teyatwalayo omutuufu gw'amanyi ku mutima era yamugamba n'agamba hani tofaayo yege omusajja omutuufu fulaba nti balyanga ssente z'omusajja kyenakugambye fulaba nti balyanga ssente z'omusajja nga beebuzaabuza nga bazirya bombi banaye amazima tuleme gakweka Nichole Eddie kaali kamereke okitegedde ate bwe obusajja obwo obulaba obwo buti obutalina bulungi tebusabuddewo buba buzibu nnyo obwo buba n'omukwano bw'oba obwo obusajja divorce buba n'omukwano bw'oba nga tobaddemu nnyo magezi nga toli stedo so okubeera kukikkirira ng'olaba omusajja nga Eddie bwakukwata ate watali ssente yejja kubiibita naye weekona bwekonyi wano oti ng'ogendedde ajja baby sorry otegera ate obadde otya tuba ne laavu naye bano abasajja balina ssente kati Abamerika bali ku byeyo ajja kunyiza kati asole akakadde so ffe abakazi tuna be twagala otuwembejja twagala otwagala okitegeera abakazi mwagala bawembejja ne bw'oyiwawo omusimbi nga tolina keya era oyo Nichole ensobi zonna yazikola era amanyi kyayagala kyayagala oli Omumerika naye ensobi yazikola lwakuba nti mu budde mwe yamwagalira nga teyabeerangawo n'agamba kanzanye firimu zange nzaale omwana Eddie akuliriza omwana ate omusajja ow'ebweru ensonga zino zimuleka wayi bwe bakizuula nga bakoze DNA nti omusajja omwana wa Eddie Lumbaga even right now ali so disappointed omusajja atya divorce omanyi okubeerawo ebbanga lyonna because omwana asooka wuwe omanyi obeerawo ebbanga lyonna ng'omanyi nti bagenda kuddizaako omwana owokubiri kuba mubere shuwa badde aweereza obuyambi nimbye ayinza okuba nga badde tabuweereza okitegeera mu kuziika obuzisi Nichole waliwo ebitibwa bye bamuziikiddemu buli kimu abadde afaayo kati gw'olowooza muli mu mutima awulira ki kyoba olaba ono nga tannakaaya noonaakayanira tuzito tweyateekayo amanyi nti tutwe naye oli bwatula obutuuzi n'alowooza nti omwana ono si wange ku ssente zemutaddemu ku maanyi gemutaddemu awulira nga gwawo akuba n'okusomako kikulu omuntu eyasomako ng'atambuddeko ng'alina n'amagezi amazaale reasoning eba ndala toba toyinza mutuuza mu channel n'ayogera ekigambo kyonna ne gye buli kati nkyanoonya mwami oyo simanyi waali we bali kukimanya naye kyakutwalidde ebbanga kyokufuna Eddie wano Eddie wentebe nawatukuba kati Eddie munaye tusange wano nakuba kyali wange no bambi simukuba by the way saka abeere yagambe nti ekikazi kimfiirako no I'm not like that lwakuba nze ekikopo nkiyita kikopo nga we mbagambye Eddie wasuddemu twelve divorce ensonga yabadde muleeta mu kamera kwasamu yasamye bwasama kati bagamba asirise teyejjusa essaawa eno yejjusa buli kagambo ke yayogedde ku celebrity track kubanze namusabudde sijja kulimba lwaki wamusabudde no nakedde ku makya nendaba vidiyo eyo ku kyano yo nawudde nga afa ate nze nyina ekizibu ndisaga muntu alumya mukyala nawudde nga mpa wadde Nichole simulamu naye nga mpulira mpa nga basinga abadde muganda wange wakiri nenkola wakatiisa nga mulimu eŋŋamba nadaba kaba katumanyidde nnyo naye munaye simwinawo kakwata naye nenga engeri simwinaku kakwata kansinzire ku TikTok yange musabulire okwo n'omufiirako nemufiirako ssebo oluwadde mbokubanja omwana era olina right kubanga walya sikyo but wakikoledde mu budde obukyamu wandirinzerinzeko ne bamala ziziika omukyala ne wayitawo ng'omwezi divorce okyegera olaba abantu kye bazzaako kuba sisuubira nti omwana omuwere omumereka adde agenda genda naye amangu ago muto nnyo nabayita agenda genda naye anti mbwadde bamukolera mpapula omusajja ayagala mutwala yazimukoledde mu nnaku lumu naabwe be basajja basala ebigambo egyo emyaka Eddie bakyagituuza mu bigambo egyo emyaka gya Eddie bakyagituuza mu bigambo mulimu emyaka egimu divorce nedda divorce gino emyaka egyaffe nga bagamba mu divorce yatamye ekigambo yatokomosa omugambo babadde bakazikenkera ne bakola empapula really
tusoboka kubanga fena twasoma ko bitambulira mitendera nyandiza wayitawo mwezi nagenda mpola mukaka mba naye munnange mama omugenzi yangamba nti omwana muki wange mama bwe yandigambye nti tojja mutwala ku musaayi tomulinaako buyinza n'agenda mu mateeka nimbi ne bagenda mu mateeka bafune balooya omugenzi nga tanafa bayita tekayo ebifaananyi byonna nimbi ebiraga nti baagalana yamaze kufana atandika okuta ebifaananyi Edi oliko kweshani maka bweti ennene nze njimuyinako lwaki omuyinako akabuuza inwe Edi yaga mukalakatanye bagaye bannaye yamwagalako gwe mukalakasi gwe tulina wano owakiraba aliko question mark ennene omukazi nga muli so deep in love ngomanyi tewali amukalana twali kikugana kumupostinga lwaki amupostinze ku last moment kulagala avuye munnange omuntu wagenze ng'oli amaze kufa nene bwokebera era kyo tamupostingangako anti yampostinze afudde rest in peace my love naye ati kati weneebuuliza lwaki buli abadde tobibuuza nze bane divorce atya Edi omunyigira naye wamanze kankube Edi divorce agambye lwaki tiwampostinganga nompostinganga afudde divorce nedda naye divorce tujjukiza abantu bambi ngenaku z'omwezi 3 bino ebigambo bimuwulira tubagamba abakyala nti bannaye okuculupanya abasajja si birungi obwezi buweebuula nze nabuvaako nagamba ojja kulya ebigambo byo ngenaku z'omwezi 3 tuli kutavanudze kabuusu naalongo kitone nampijja mukomusajja naalongo tewala tamumanyi by the way naalongo ngaabuuliridde bantu ngaaterezeza amaka g'abantu zekolaba naalongo eyantereza saagala naalongo nze ama mwagala nnyo simwagala naalongo yakumma naalongo simwagala naye mbagamba ngenaku z'omwezi 3 tunuza wano kamera ngenaku z'omwezi 3 tugenda beera wali ku Tavern Woods ekabuusu kusomesa abakyala n'abaami ku nsonga ezitukwata ku by'omu kisenge n'amaka ate nga sente ntono nnyo nno divorce mutwalo kyokka yayipi mitwalo eki omutwalo olaba omutwalo ogutaasa amaka ago tukyali ku nsonga za nange ngenda bba wayone ku tickets bagenda ku tiktok account yange Trophy Boss Bay wegenda oteekako comment nti Trophy njagalayo ka ticket ka Naalongo kwerere Naalongo kitone ye ng'omuntu kikola ki simwagala Naalongo kitone yes yakola I don't like her yakola ayina ebigambo byeyayogera ssebo n'abulirira abawala sebo girlfriend gwe nayina nagamba olaba abasajja bakola bwe bati gwe tobikola ate kyamulina lwaki mubulira nnyo abantu Naalongo lwaki obabuulira nnyo amazima ayogera mazima ebirala olimbako wali okwabula omukazi Naalongo n'amubuusa nti omusajja ategeera abeera bw'ati n'anoba naye sebo ntegeera togaa nti ategeera abeera bw'ati ogezaako ogende ku Tavern Woods ennaku z'omwezi 3 omwezi guno gwennyini tuli ku Tavern Woods mugenda abepiiki bakuno betumanyi nina abepiiki bange babeera kuno bamanyi nina omwepiiki omu gwesasooka kakalaamu mwepiiki nina omulala bamuyita Daasi Walugembe mwepiiki nina omulala bamuyita ani ono Nero naye mwepiiki okyegedde naye nga ensonga za Edi esaawa zino Edi tetwagala esaawa zino nga tuvudde mu by'okukola ki afunye atya obwenkanya ye bw'ayagala kale mumaze okukkiriza nti amaze okwonoona yajja mu kamera n'ayonoona kati afunye atya obwenkanya Edi ye ng'omuzinyi wa kuno omuki omudansa Edi dansa wa kuno kale tukigonzaamuko tukijje mu Luganda kuba abantu bano balina engeri ebintu gye babikyusakyusa kuba kati bweyogedde omuzinyi emalowooza kirala but kale Edi dansa wa kuno ema museego buseego alina omuzimu gwa kaseegu Edi omuzinyi wa kuno kati ave mu mawulire agenda atuule mu muntu ne famire ya Nichole ate agenda sooka agyetondere kuki yaba weebudde of course nze kati bwemba nga nze maama Nazaari kati okimanyi nti buli amanyi Nichole famire ku kyalo okuba boogerako kuba kyano yo nnene ebintu byatambudde anti eri broadcasting service okitegeera byatambudde kati basonga waawo uyo mama wa malaya uyo mama we yayenda okitegedde you know what it means kati alina okukakana wansi yetondere maama bwamala omwetonde baleke batule ku mmeeza batwala omwana ku musaayi naye ate Edi bwe kisangibwa nga omwana oyo si wuwe tujja kukuba emiggo okimanyi divorce
ajja kukubwa banakebera omwana gwagamba enjo Nichole gwe yamuzaalira nga si wuwe ku kigambo ekibitokomosi mugenda mukola ogamba nasigala kyekiri mugenda mukola mutya tujja musabula mujja mukuba Trophine naawe olimba kale asaba ennyo asange nti omwana ngo wuwe oba onfuna naye tukisanga ng'omwana si wuwe siwa Eddie kuba abakazi balimba nze mbabulire omukazi asobola kwebaka n'abasajja basatu olunaku lumu okimanyi naye ng'amanyi yamukoze olubuto okikkiriza ng'amanyi eyamukoze olubuto kati manya famire y'omukazi ebadde manyi taata w'omwana omutuufu naye ng'ate n'omukazi alina byakakasa Eddie kyobala Eddie tomulenya mu ngeri emu oba endala omukazi yakkakasa wa Eddie alaga nti yakuza olubuto olubuto Maria kikumbu kya divoki wenfuna olubuto essaawa eno nga nyina abasajja babiri gwe ne emu kwenkugamba olubuto lulwo kuba nkwetaaga n'oli ne mugamba lulwo kuba nkola ki mwetaaga naye nga mazima ngamanyi nti olubuto lwane lwassaamu nga kumwe babiri tewali nanyini lubuto waliwo badde bigambibwa nti n'omwana ayinza okuba nga siwomukwaba babiri nnyo kandi kyonna mukugamba divoki bino ebintu biwanvu mujja kutya bonna bakala nnyo omwana bajja kwesanga n'omwana tekuli nanyiniye okimanyi kati gwe kitonde ekiri bwe kikazi kiraba edduka ife wano wotulaba tuli bazibu nnyo kiraba edduka buli kimu kisobola kikola buli kimu kisobola okumanya nga Eddie nze ndamutidde wamubuuza n'omugamba naye bino ebigambibwa nti olubuto lwa Nichole birimu okubanga bamukwatamu teyeefiira abantu bakkiriza ddi nti Mungu agera divoki mu bulamu bwensi n'owookera ku makya n'onywa soda ono nga nkuteddemu obutwa n'ofa yes nyinza okuba nkusse naye nga Mungu yagera nti olifa butwa bwa Trophine era yeba entuuko yo kitegedde obadde otaddemu obutwa nga nkutya ki muganda nga omanyi wenkwagala omanyi wenkwagala ndedde okitegedde kyentegeeza omuntu ne bw'aba akusse Mungu aba yagera nti olifa muntu oyo oba onfuna kati baleme kuwanuuza nnyo bulijjo abakazi bafuna embeera bwetyo nga bakoze eki bagenza okuzaala kati Mungu yali yagera nti bwekityo bwe kiriba bayagamba nti kyogamba Nichole yasoose okola bebishawa mulimu ensaasi waliwo kirabika teyeefiira mulimu ebikolwa biringa ebikolwa by'akalogo kalenzi oba ne Eddie alimu okweraguzalaguza manyi n'abasajja abalogologo nabo tebasoboka oba alimu okweraguza kyogamba yeeraguza anti kisoboka kuba n'omusajja abeeramu ebintu taba mwangu ye ayinako bukakafu mu statement ze yagamba nti yalaba mbeera akiraga nti kyeka bamuloga anti bw'alina bye yalaba n'agamba nti era ne mubuuza kyogamba nti enjo tafuddeyo gateefiiriddeyo yabirabwa waka n'agamba naye alaba nga teyafuddeyo ka nonze binasendi okulaba olwa kantu kewataddeyo n'agamba nti bamuyita nti janku baby shower nga ate yali yagaana baby shower something like that baby shower tebasi nungi by the way abakazi it's not good manyi waliwo divorce olaba naddala mulimu embeera eziri sensitive ennyo ng'oli lubuto waliwo olina keeping a life yo ngeri private bakugamba omuntu yenna akulinako akabi ng'anakukwata obulungi akuteegera ku lubuto otegera abakazi bakisuusizzaamuko divorce n'okola baby shower ng'olinga akola embaga ey'okwanjula n'olutinko buli omu n'otaddewo olubuto buli omu bw'ajja bw'akwatako buli omu ebintu tebyaliwo edda nedda bikyuse bukyusi kuuma olubuto olwo edda bamama waffe nga bazikweka ng'obeera naye mu nnyumba naye nga tuyinza nakumanya nti ali ki lubuto tukweka olubuto olwo otukosumulukuka oweerukami ng'omwana okiraba wobaleko ne ku mimwa egimu kasinga teyabiteeka ku social media ekigambo kinyooka maama wa Nichole alina obulumi bw'abaana bano bye balese n'omuwere gwawe amata alina obulumi bw'ebigambo Eddie byatambuza ku social media alina obulumi bwa muwala oba okitegeera kino kirekawo nyazaala ng'omuzadde munaate onookola ki oba wazaala kyaggwa naye era oba n'obulumi obwo omutima gwo gujja kulwawo nnyo kuhiiringa kuba Eddie agamba tebamukkiriza baali tebamukkiriza nakubeera ku mufo kubanga tebamwagala okumanya kye yali yabakola kikulu kati Eddie alina byataakugamba alabika divorce mama kukyawako nabakyoli nakukyabwa ne ku mufungo omukazi waafu oba baali bamumanyi ddala ate ng'oli mukazi we ki kye yabakola akugamba ki kye yabakola talina kye yabakola yawangadde ne mukyala we infact tebamubikira nti mukazi we afudde kubanga tebamumanyi ng'omukumu then there is something terasobola kugamba behind kirowooza kiyinza kuba ki enjogera gyayogeramu ennyo bayinza oba balina obutakanya bye baali bafunyeeko nga Nichole akyali mulamu ne famire ye n'abako ebigambo bye yawanyisiganya nabo omanyi nti kisoboka engeri gyatokomoka omugamba
Chobaza nabagambe n'omusajja atokomoka omugambo g'abakazi taba mwangu divorce. Era nze wonkwana nga tuli ku meza babiri nga wendi naawe. Soka nenkupimapima bwenti nempima entokomokayo. Nalongo kitone. Nampijja muko omusajja. Yatugamba omusajja atokomoka omugambo. Taba mwangu. Naye abeera nnyo ku saidi y'abasajja. Simanya wakati ku Eddie ali ku saidi yaani. Simanyi naye Nalongo ku Eddie. Anayinza manyi mbeera nnyo ku saidi y'abakazi. Naye kati ali ku ya Eddie ekyo kyo nkimanyi. Andi Nalongo yakulira yawagira ya saidi y'abepiiki bawane Kampala. Kituufu. Ekimu bibiri awolereza bepiiki. Omusajja nakola nsobi, omusajja nakola bw'ati nga lwaki kati ne Eddie atema ebigambo mu kamera tugameta kola nsobi bannange. Mbu lwaki yeepiica? Mbu lwaki yeepiica naye? Eddie, lwaki yeepiica n'omugenzi? Ng'ate mwavu. Omusajja omwavu yeepiica ennyo bw'atyo atuuke kukayanira omwana. Omwavu talina kwepiica? Omusajja omwavu talina kwepiica kutuuka ku stalikayanira mwana. Obuyinza tobuyina. Bw'otumya bw'otyo obwongo bwa Eddie obulaba buli ku ki? Gwe katono opima obwongo bwa Eddie ku level ki? Buli ku level ki? Eddie? Bane mbabulire. Ekigambo kye nandikozesa kinene nnyo. Nja kuvumwa. Ate ogambe totya kuvumwa. No naye kale ebisikuba kuyisaamu nnyo maaso but mu ngeri yo kiwumbawumbamu. Obwongo bwa Eddie yasiriwaddemu ko 30 second. Olwo tukiwumbyewumbyemukko kitegedde? Ng'owumbawumba bulala. Era singa abadde andya essaawa eno Eddie nandimuwadde red card nti gira olindako. Wadde akulya? Singa abadde andya nga ndi side cheek ye nandimuwadde red card Eddie gira opowamukko. Eddie mu mboozi yalaga nti bali babafunawo ko obutakkanya ne mukyala w'oyo n'addayokko ewa ex we. Naye n'addayokko ewa ex we nga bwe yalwalira awo n'avaayo waka. Eddie avaayo waka nga mulwadde. N'agenda n'afuna ewaka ewalala we yali abeera. Kati ex we n'akomawo amulabirire nga mulwadde. Naye ng'okimanyi? Mukama nze Eddie yangambye buli omu bye beetegeera bafuna musege ku musege. Mukwateko ono katona divorce. Kandabe. Leeta bambi. Tumukwata omwami ejja kungoba. Tumalirize wano katona. Kangobeeko mwami. Tasobola. Bannange tufumireko ku Sula Motors. Okimanyi yasponsaninze Nalongo kitone. Sula Motors. Emakindi. Naye agamba ati Uncle Sula. Ono wangabi. Ganda wange. Omanyi nnyo omusajja oyo? He is so lovable. I like him so much. Layira. Yana yamba mwongerako banfukamire. Fukamira. Banandaba. Bajja kula. Tekambi Sula Motors. Naye abantu bamanyi Sula Motors kyakola. Divorce kibabulira. Sula Motors abagala emotoka ayagala kufuna gwala kwevugamuko. Oli okwoye boda boda kuzuza kuzeeri. Gulayo kamotoka ko wevuge ate ngo ofuna motoka ku kibanja mpolo. Ku kibanja mpola wali emakindi adda wali nga wali kizimbe kibataddawo ekipya. No Africa Oil. Africa Oil. Opposite Africa Oil ngokirya bwoto odda ku Salama Road ngodda ku Entebbe Road. Sula Motors bwe bali awo motoka yagala motoka mpya. Motoka ekozeeko nenga namu bulungi used vehicles. Neyange gyenvuga fenaza tuvuga ne divorce eyange UBN gyenvuga ennaku zino eyava Sula Motors wambe motoka nnungi nnyo zalina ate ziri ku mulembe. Alenga musajja muntu mulamu era ole mukwatagana naye gwabaliko ekikyamu. Va ku bano batunzi b'emmotoka n'akuwa emmotoka leero ensonga tandika okubira amasimu ye muteesa nogala leero ng'akiganye guno nakusuubiza naye kiganye katukwatemu mukibanja mpola neweevuga nga tuli ku pressure naye n'ogula emmotoka wabasajja babimanyi awo ngodda simanyi mu kibuga awo n'ogula emmotoka naye n'obanga yagula obutwa nekutuuka mu bulago ogivuga omutima gukutyemuka oba abanjaze n'ekijjo bagenda gisika. Sula Motors munange bebo boolina okwesiga bokka bali makindye veebweru gamba divorce nyagulayo kamotoka kenjaga kwevugamuko muganda wange tugenda bwe tuba tugenda mu nnaku enkulu ezo babasama bajja gulayo kamotoka ko osobola okujja noganze njiguze nga nagivugamu myezi 3 wemala nyakuddayo njizeyo bampesente zange osegeera
usula motoze era nakyo kiba kikola bulungi nnyo so muganda wange beekwate Trophine wanjisebo mbadde nkyakugamba ku nsonga za Eddie Eddie mu byonna we bigwera oba aswadde oba taswadde ayagala musaayi gwe tewali agumumye bw'abanga yagina yakola kale tewali agumumye omusaayi gwe bw'abanga yaguteekamu naye aba teyaguteekamu wali omukati wabula muliro yaguteekamu tekyo nange muwolerezaamuko amaanyi gayogeza yakuteekamu ate naguteeramu ddala yakuza omwana we anti bwe yadde ayogera nagamba nti baamugaana ne bamugoba ku mufu tebaagala aziike Eddie olimba olina empisa embi wandiba ayogera ekituufu divorce waliwo ekiriwo kyemutasa kumanya because saidi y'omukazi bategera tabayinza kujja mu kamera but there is something behind kyotasobola kumanya kyokka bo balaluwa kuba mayinja lwaki tebagoba yeyeka yatuuka ku lumbe nga yeebise wuudu nga tebamulaba waliwo ekiriwo but nze mbalagudde tuli wano mujjako era kumakya nga n'omwana siwa Eddie nga bw'oyogedde nga siwa Eddie waliwo n'akala kembalira kubuuza kakati wamma omukazi bw'afa era oyambala akapale ke omusajja nayambala akapale ke byabuwangwa ebyo byasangibwawo mbona era otakambala tava mu kisenge kyo buli kiro kati Eddie agenda kukola atya teyakambala babigalira ye ne bamulemesa Eddie alina ebizibu nokimanyi ensonga zino zandyetazemu nalongo kitone kubanga ndaba nga bino binene mbuno Eddie akapale ke baakagalirayo nalongo bwak'omukazi munatakepandinga tamuwewenyule omukazi buli kiro omukazi abakomawo ekiro buli kiro era oba weebase kati alina okukambala because bagamba okambala olina ate okatwala n'okasimira n'okaziikawo n'ogamba Nichole waawe wuwo webale nnyo kati Eddie byonna ajja bigumira n'ebyokumulumba ekiro lwa nsonga omanyi n'abasajja mmwe mwewanika nnyo njagala ogende ku mukazi ng'omanyi omukola ki omusobola omuzimu ogenda kukola ng'omanyi omusobola kakati wamweriira ogenda muwulire Eddie yeeriira agenda muwulira yagambye emikolo gyonna bagimulemesa egy'okukola ebintu ebyo byonna naye mbabuulire nga tubudde mu lwali mulimu omusajja gw'olya n'omweriira nze mbabuulira ne Nichole gy'ali agamba ono namweriira n'ayogera n'atuuka ne ku byakapale Eddie olimba nnyo mbabuulire kyobola nze mbagamba lwakasajja kolina olira mu nzikiza divorce ngono omulidde n'omusanga mukono gato omanyi sikumanyi otunule n'ekiro ne musisinkana nedda tongezesa mu musajja abalira mu nzikiza nedda nawe kungezesa nedda ngezeza ekyo ne musisinkana naye omusajja ngoyo n'omwerira naloka akwanikamu ne mu bufu kati manya oyo omusajja gwe mbadde muyombako nga muli ku mizigo buli omu n'awulira n'akwanika paka ne wamma kati kirekawa Eddie walimbyemu walokompose nnyo n'oyitawo if kulokompoka was a person yandibadde Eddie okitegeera kati nyaga n'ombulire kati nze nga nnazaala nkera kumanya n'enzikiriza batwala omwana ku musaala nanze alina omwana nga mpuliddeyo kasasirayo mbumwamu mmempale ate era byo buwangwa Eddie kyegambe kati yabadde atugamba nti bamuwa empale tumuweeza ffe mukyalawe lwaki baagaana okuggulawo kati owebweru bagimuwadde kyayagala okutugamba kyayagala otugamba nti nno oba basulanga bonna nga bafumbo yabadde nakisumuluzo okumana naye akayetumba ku mugenzi ekisumuzo yakyerabira tetuyina essaawa no kyetusobola kumanya kubanga omugenzi teyeewozaako tayogera bati akantu ako sinako si kangu ngamba ka Eddie si kangu kati Nichole taliwo tuwulira sayidi emu tayinza kwewozaako naye ne Eddie si mwangu kati mwe muli okulwa Nichole ate nze nkubuulira ddala amazima tetuganya de Nichole yakola kibi naye buli muwala akikola ate saagala mudde nene mutandika omusongamu ennwe biwala mmwe kuneene ombamanyi mmwe ebiwala kuneene social media oyo ne YouTube ekimu kuno n'erinnya lyakyo ndero lyerabye kidown nekyasama naye nga nakyo kyennyini amazambi gekikoze mayitirivu niyo abakazi simanya mukendeza wenzi abakazi muli benzi nnyo ebikazi ebyenzi bye bisinga ate okwasa tewali muwala atabikola nko mwenna nga ye muli kule okyegedde nga ne YouTube oyo bwe mugaseemu mwenna muli ku basajja bafumbo
Laira mwena mwina amazambi ge mukola naye overa ino point nga mukazi munno yakala bwenya abakazi mukendezo obwenzi mukkiriza mugale divorce kubaza kazi 19 mwenda baliwo abasajja basatu n'okudda waggulu nimbi nimbi ku bakazi wakazi 10 9 mu mwenda baliwo abasajja basatu n'okudda waggulu abana ow'enviiri n'ow'enjala n'owapaadi owakakowekowe naye naye ali mu Nichole ali mu pointingamu yakola kimugwanidde kaswala omulambo gwe kubanga yali mwenzi nnyo naye nga naye ekiro mu nzikiza babikwatireyo mu maloogi okitegeera aboogera tetwagala mwogere nga mwagala bampaane oba munoonya content naye amazima mugagambe Edi nti Edi wakoze ebyokuyimirira mu kamera n'oweebuulaani maama w'omwana wo nga gwe bwokola ki bw'ogamba essaawa eno wandikutte ensonga ezo mu ngeri ya kintu kikulu bana bali kuno ku social media bakuwagawa batakugamba kituufu ate yo badda kuzikyawana webadde wa Trophine ne bagamba ako kawambizaako wa divorce ama Edi gwasinga ojegera bwe bakola yadagala mwana we ekituufu yaddayagala mwana we kakati bwogamba bannange njagala mwana wange kati nze ne divorce ne Nalongo ne Emma bagambe bannaye omwana wuyo febe walya alina mubanjani agende wabe w'omukazi bamugoba ye ayina ensonga ze zatasobola kubagamba si balalu nti bakuba amayinja kale wakiri webakulemera togenda ne poliisi ne mutuula poliisi tewaliyo ensonga za famire gye bazimalira divorce teziriyo kigwanga ekyo kyembagamba nti ebiseera ebisinga bayagala omusajja nga musiru obwongo butono byebyo byosanga nga tumaliriza ne mu bufu oswalirayo nga tumaliriza obugambo eri edimeza Edi meza yanzisa Edi bugambo bw'omulekera Edi nsooka muga nti nze nga nze sikuinaako obuzibu ayinza olowooza mukalakata wa kigwata mulinaako obuzibu no mukalakata mulaga kituufu kyeki sikukalakata kuba nyina kyenkwagaza okitegere naye nze n'abanfollowing bammanyi ze ekintu nkyogerako nga bwe kiri sikisiiga kazigo kati Edi mukwano mbuwombefu bw'ekitalo nkuwa amagezi gange gano bw'onoogatwala olikomawo n'ogamba divorce nti omukazi oyo mukwogerako ennyo kyeyayogera kituufu Edi weesitule bw'oba olina kyewasobya maama azaala Nichole ne famire ye genda oke ku mabibi wansi nga ddala omusaayi gwo gwokola ki gw'oyayaanira omugabe maama nsaba kunsonyiwa wonna bwe nakola ki bwe nakusobya naye Nichole nga tanafa yaŋŋamba omwana muki wange mama mbadde nsaba tutwala omwana ku musaayi bwe nsanga nga omwana si wange munansonyiwa nkite bw'asanga nga wuwa omwana wakola ki tadda mu mawulire alekerawo okuweebulwa omufu oba onfuna balina bingi bye basharinga nga Nichole mulamu respect that okusinga okudda wano okuleekana kuno kwonna tukusabula lwa mumwago singa wasirise bagamba sisa teyejjusa wano tetwandituuseewo famire erina obulumi bungi divorce eno YouTube yo giraba bino ebintu tebivaayo mirembe na mirembe amiina tebirivaayo Nichole alese abaana omwana aliba avaavaamu aba scrollinga nga agwa kantu kano omanyi kyekitegeeza Edi tumuvuddeko ega amagezi gemuwadde tugenda ku baana abawala abaana abawala divorce ebirungi mubyagala sente muzaagala naye bagamba okalya ddakaddadda banaye obwenzi bubi obuyaye bubi tubamba bagambe siri ku side ya Nichole but nkulaga ekituufu obuyaye bubi tukose tolingera omuntu oyo omu omukwana yegubawo mukyali nga akatono ke muyina kale sitaani mirembe nabe tulimu ne famire ya Nichole okuweebuula eweebuulwa lwa bwenzibu kikyo kyakusatu abasajja abali ku mawanga balina bakazi e Uganda bana badde omwami wange mu America tugenda yeeyo ojja kwokya omwami wange mu America omwami wange mu Canada omwami wange mu UK abasajja muwa bakazi mu obudde obumala omukazi nalina goleka wano nga muli mu long distance relationship bagenda omukuluusa muli makonsole emyezi 6 gy'omala nga toli Uganda waliwo amulya ate amuli akimanyi nti Omumerika gyali yepica nennaku mujjira n'akasente bamuwaako ok'Omumerika kaweereza lwansonga omusaayi guba gubanja nabo bantu kati muleme kwerimba tebalina babakola ki Trophine jingo watitachi bwe twalina nako olwaleero tusinzira no climax
Makindye wa Ankolole ekizimbe ky'amaanyi muganda wange nteekateeka weeri bw'obanga gw'oli eweeru wa ggwanga ng'oyagala kujja obeere mu kafo ng'ogenda kulya ekyemisana nkyo akawungeeso okube pate ng'ali ekkololo omusajja asembeza kololo n'amusembeza Makindye ekifo kiri VIP naye gwe Ankolole omumanyi Climax ne bw'oba oyitawo buyisi mu Makindye ne bakubuuza nti ogenda wa ngenda ku Climax Entertainment Hub Makindye muganda wange nteekeka weeri balinawo akacaya akalungi waliwo kali kugambye kebawaddeko senga kyoneke bayita batya African coffee balinawo bouncing castles z'abaana weekend nga kuno leeta omwana azannye balinawo sauna balinawo swimming pool every Friday ebeera Friday night abaana bayita bwerera figure zonna zonna bagenda beera mu bikini night kibeera wano ku Friday night bikini night ebyana nga bikutako weetu ng'ogamba bannaye kino si kyekitone kugamba buli kimu ky'omanya ekyokunywa ekyomulembe buno bonna bw'olaba Ankolole ne bakuteramu ne ka ice cubes nekutegeeza nti muganda wange Mariachi alcoholic kombucha drink keeko okunywa kokka koolina okunywa nga bw'oba ogenda mu weekend ng'eno sooka okeesiwe ng'okyali waka ng'ogenda okutambula n'ekyana kiwala ekimiwula keeyiwe muganda wange kanusulu 10 kaleese water woowe kano omukazi totawaana gamba mb'ogenda kunoonya bihabu Mariachi kombucha drink kati divorce kanyengo manyo ogenda mu match onenge ejoka kutembu oti nenda ngo okuteka Mariachi kombucha drink ngogenda mu match niwako okuvano paka wano kata wana bwekaweke babayimba mu kibuga akana akandu balenda waza kunusu 10 loka nusu 10 damoka kwate bot kani imagine bot kati kalage ngo okute bot 1000 Mariachi kombucha drink niko shingatumaliriza tongana bajikuza bana tugana pa wale ticket engale enjeri zinyuma okukwata akantu kano wazimanyi gwe enjeri zino zimanyi genda maso nicho badogenda okwoga no bade mbajikuza ngenda kusoma za 3 kutaba nuze kabusu in fact zibalira kungalo because lero ziri make divorce lero ziri abiri mu 3 abiri mu 3 kati balo okuva kati gobere nakunga meka ntini nnyo mutwalo gumute muri ogulya mu ogulya mu wali zebera wiki emu yokka tewera Lwokutano lyo ludako bale nnyo mujje mugenda kunsanga yo bane tugenda basomesa tetwagala mbere yo mudibe ngabale teneka munanuka divorce abana badibe nga tebamanyi nkwata ya musajja divorce tebamanyi nkwata ya basajja manyi kimuntu bwagenda nafumbirwa kiwedde nabera mu kitanda kiba kiwedde nabera mu kitanda ky'omusajja nalonga agenda basomesa kati kambuze nalongo bino byatero tugamba agenda twetere kitanda ku stage byonna weebiri ne suuka nza nazigoloddera bono kutidde kitanda Emma tunuzano kamera balabe kitanda ku stage nsonga ku nsonga manyi wewe baka mu kitanda ekigenda okundeeta kitanda amanyi wewe baka mu kitanda bagwawo bugwe ekigenda okundeeta ku kitanda n'ebikolo by'oku kitanda bigenda okundeeta ku mukazi omanyi wewe baka ku kitanda amanyi wewe baka ku kitanda mukazi nze manyi tugwako kya bugazi omwana yanyumizaako oluli nti waliwo gye bayita roast chicken style nkutidde kakati naalongo legend Rapota pastor zinazireyo. Mune baita dagaboti. Eno baita roast chicken style ngogwako bo nebyana mwena nomulimo. Roast chicken. Guno musobote gubangawo tugenda kubeera tavana udizo mutwalo gumu n'emitwalo ebiri VIP. Ojja kujonyumirwe jangu n'omwagalwawo. Jangu naye naye musasuli yonga nti tugende nalongo kitone. N'abayimbi gye bali kusanyuka bw'osoma kusanyuka bw'oyiga ate kiba kinyuma omusajja omulimbe nti mugendako mu sawuna baagala nnyo okwota wabaayo tomuvuga straight paka bannaalongo anaakwebaza oluvannyuma ebana ediboshe kanebazako n'abantu bange abampagidde bambi bakasitoma bange abalungi abati touch bambi bampagidde nnyo divorce emyaka mingi bebale kunzikiririzaamu bannange bakyala muna banfollowinga ku TikTok yange Facebook yange Trophy Boss be bane ntunda ebizigo ebirungi mujje mumpagireko nga tekigenda kukyusa kalayo ebya Nichole lightening extra lightening I deliver anywhere and I deliver fast buli mu nsi divorce 3 days DHL biba bikutuuseeko layira naku 3 zokka kale bana fawati touch n'abakuteeka makasimbi mu mbeera efaananiddeawo bwe tutambula olunaku olwaleero JICC the official partners about celebrity track bakutegeeza nti muganda wange otera okulaba divorce nga ali mu Dubai omwo acyankalanya nali Abu Dhabi awo nesanga abaana awo ne bagamba ekikyalo ekyo Trophine jingo ekyo tukyagala nnyo okituleeterako ddi naye nga kyanaku nnyo
nja kuba mubaleetera bwe munaba muŋŋambye omulundi omulanga munsabye munegayirire bannaye munkwate mudde ku maviivi mbaleetera omwana Trophine mumulabe ko jasine mumukwatako ku lususu bwoti ojja tegeera nti ensi wanje ogenda mutwala Dubai n'abakwagala nnyo tugenda gende Dubai JICC LLC services bakola ku visa eza UAE airport pickups air tickets hotel bookings okulambuza UAE mbeera nnyo eyo mu Sharjah nengenda Abu Dhabi abaana ba Jumani mugamba mutya abaana basula mu Amulaka bati mugamba mutya abali Abu Dhabi mugamba mutya abali Fujairah Jumeirah mugamba mutya muli baana bange nnyo muli bachali bange nnyo muli bakapo bange mwenna mbagala nnyo Mariachi alcohol kombucha anakoko kakunywa wekali wano ema oba osose kanywa ng'oloola bulala kekano kabayita Mariachi alcohol kombucha kano muganda wange Trophine inenge ja damuka kwate nga tumaliriza yakwati bwe bati balino kakwata nze mbatadde sibazaako mukono mulala tekalesa tuziwowe